mirundi nga sinneerabira leero security detail yo ng'ekyusa abantu bambadde ebintiisatiisa bineeno oziyita tenti gobadoloza ntenti ate ebintu tulinga abali mu wozoni gwe lwaki okyaza omunene Tamale kyokolerewo porogulamu olabe nga banajjawo era tebayinza kujja bwembeera eri ewange ejjokolera naye kuwa baleesi naawe kennyini wayambadde bibomboola mbeera yetwambaza ne Tamale gwe mbuulira saaga kingweko nga simanyi tewali buzibu tewali buzibu tukyusaamu fashions tewali buzibu Tamale badde abakola details fenaffe tukolera ku mbeera ya budde kubanga eno security detail yeeyongedde simanyi weeyongedde abakuumi bonna balinga bajjuvu ebintu byonna jakanga abantu baabwe emisikiri nomo let me tell you kakati olaba analysis tinabaga nti Nsereko yanzirukako obulira abasajja bwe boogedde nti in the process of okutereza social media it has backfired on his political career. Era nakugamba Bobi Wine is aware because Bobi Wine receives intelligence reports every day from government. Bobi Wine is aware that there will be a by-election. Nalyoka asooka abayamba okujjamu abannuupu eri ewalala kigenda okuggwera ano nga muganda we yaliwo. This means era batugamba mu byobufuzi nti the government ekisinga obukulu nga eri mu campaign it knows the election date it plans gwe tomanyi election date the government knows it kati ngaye abakyala bajongerayo government yejimanyi omukazi yamanya omukazi yasalawe gye banaamugattira omukazi yasalawo olunaku lw'embaga because olunaku lw'embaga bwe lumusanga nga tali mu mbeera nnungi then the marriage was not consummated teba marriage yes the woman decides so kati ekyekiteeka kinene ekya communication ekya Nsereko Muhammad Nsereko kiggwerawo Nsereko yete yamanya nti etteeka ly'ennyonyi ligamba first think of yourself ne bw'oba oyina baana before you think about others teeka lyaki eryo mu nnyonyi bakugamba in the case of trouble osooka kwerowoozaako Nsereko did not think about himself he did not think about his political career omusajja akugambye yes he is doing good work to regulate kyatasobola kukola but kubanga abo bayina okuvayo amaloboozi gaabwe bantwale mu kooti ate nyinza okuganga osanze abalamuzi abalinga kyebukati nti I do it in public interest what have you lost kikyofiriddwa if you are planning to wound why are they fearing when they thought that they had blocked the official channel to the president I resorted to public naye nga bayina abatiddemu mu ngeri ey'okugamba nti oyo musajja wa muhoozi ekyokanga baana mu political science you cannot be a political tewali muntu ali a political ne bwolaba ettiimu z'omupiira nawagiranga maniu lwaki ngefaanana express ya red that's all kati maniu wagivaako waliwo abawagira eki nga wagira ki nti mulimu abaddugavu Arsenal yes bangi bagiwagira nnyo nti erimu abaddugavu bakanu bangi toyinza kubeera political mu politics temuli mbuzi ndaawo bwe bayita ennume tejja bwe bayita enduusi tejja olina okubeerako ne woogwa saidi bakubireyo and you must be open mbagamba ti lubaale kyava shaitaani kyeva tebawa kugikweka shaitaani naye teyagala kugikweka ebe yagala ojogereko nga bw'oyogera waneeno afuna ssente lwaki shaitaani atambula nayo wammayo ensonga lwaki nze n'abakazi mbagamba nti ono omusajja bwakukweka nga tayagala bakulabe gwogera mulumba oba ku mbaga n'oleeta bebi n'omumutuuzaako ng'ali ne mukazi we ekijja ne kijja omukazi n'ategeera nti eriyo omuki omulala oyina n'omwana but anakukweka kutuuka ddi get an opportunity when you are supporting something it must be a selfish reason. One of the reasons why I support Museveni is that provides security for me. Oba siri mu government talina kyampadde but at least I'm safe.
you must have nti muhozi muwagira lwaki muhozi lwaki omuwagira nekumbaga ye nagirwanira naki nesimulabangako 1 to 1 muhozi naye abamulwanyisa be banwanyisa ekitegeeza the enemy of my enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Okay. It's a principle in politics. The enemy of my enemy is my friend. The people who are lying in Muhozi are the same people who are lying in me out of State House. Ekitegeeza ekyo kibagatta. Ne Muhozi ne bwaba talina kyakuwa obeera satisfied. Alina kugamba nti bw'obeeranga ne muganda wo nga mugagga nga talina kyakuwa tobuuliranga bantu. Oganze nagaana buganyi. Nze nagaana buganyi. Ye Kampala nagaana ogendayo. Ne buli waganda talina kyampafu abaganda tukugamba nti tufudde tuweddewo yabaguliza abalabe. Gwe lwaki oyogera nti mufudde muweddewo? Always identify. We only deny a positive when it comes to HIV. You resemble Museveni. Yes, you are not the first person to tell me. You resemble Nabagereka. Yes. Banji bachi are you related? Kirabika. Maybe abaddugavu munnange tumanya taata gye yayitira. The only person you deny is Koni. Criminal yo mwegana. But you never deny a positive unless it is HIV. Ntono muvubuka yeyita Kaguta nga talina Luganda na family y'abakaguta nabo ne bakkiriza nabeera n'amaanyi mangi naye Kaguta tumwebaze batambula bonna tumwebaze ono ye Mavunza ono ye Mabebbere Mavunza bwakulemberamu Mabebbere navaako emabe nekali kakatiko myesi yonna kasajja nenga nickname bagikatuumira kigezi hai nti ayina ekiwalaata ng'ekya Museveni. That boy has never been a relative or a distant relative. Ani goita boy nawe Tamale. Oyo Kaguta. Nekati gomye ensi nagamba Kaguta. Yeri agoba mukodomi wange mu kibanje Nansana. Nga bali ne takuba. Nala disi oyo nga yala disi. Ne muga nti nzija ne coffin yezi. Satu. Sigenda batta. Nengenda kuteeka mu coffin ne takuba muteke mu coffin mbasole ku police ekawembe. Ne DPC. Mwebale abali ku Facebook page ya Kiwala Mukasachu ne ya Pale FM Uganda Naduma Ntege Shafik kayado kiraba Julius Health mumpe sente ne Alvin Ram account naziba wa mutekeko sente. The battle is over money sinza kudda waffe mu kyalo nga bwe najja tekiriyo tosobola kukola ki sinza kudda yo nga bwe najja najjira ki twajja kukola sente Kampala mu kyalo eriyo emirimu sobola kula nkolokolo mu kibanja mu lusuku lwange ne malako omwaka. We did not come to Kampala to work, we came for money. Mwakima sente n'abaganda bennyini abaganda tweddira ebika byanjawulo tweddira enkebuka enkebuka ogimanyi gwajimbuli nawe wali abeddira enkebuka ng'omwana olupama ne badduka nawe balinga mayembe waliwo abeddira ekinyomo waliwo abeddira amazzi g'ekisasi amazzi g'ekisasi gegaluwa anti amazzi gano agava mu kisasi muno ng'ennyumba mu infront enkuba amabaati baganda totems everywhere ebika but there is nobody who says tineddira sente ya mukazi soko linde neddira mukazi akabiro nika tewali neddira sente tewali nanti ebyokulabirako byo bintabula when it comes to a man and a woman money we are there tuwaja cheddira we want money minataka pesa peke yake sitaki kazi ya serikali minataka pesa but ikisente kwa account ya ngabo bogedde nze ntobe nabo ntabe ne kibirangazi kwate kalabe nze njagala mutekeko otisa URA amazike kutiya za amazike oyaga amazike ngere ku machanga ku account yange kweziri amazike ndabazi kwata konkubire muzeyi nti wa nina diru yange ye kimafu ye njagate wa musolo ndaba anze njagala wale penyazi kwateko obalewe kibirango waliyo financial intelligence authority FIA amateeka nyumba ya nabbubi akwata bukata kwata biyenje gwe mutekeko sente zange ku account URA ejajjako gwe kola omulimo gwo gwe tobuuza kola omulimo gwo gwe kola omulimo gwo kinyozi tagoba mutwe gwa muntu oba gufaanana gutya oba shape ki gwe musale fashion sala fashion gwe sooka okole ekisooka teeka sente ku account nzisangeko ku mande billions
nze ndabazikwatako oba enjaga bagikubako etiketi gavumenti esooka ottemako nga tonazifuna nazifuna enjaga ende wa muzeeyi mugambe olutalo naawe obadde olumanyi nezange bazimpa ne bazibba basasudde zizino ku akawunti kweziri naye mpulira mbu kibirango simulogenje okubona n'atafuluma mu nnyumba sooka olinde nati ne bw'omuloga kibirango si office ba commissioners abalala bazitemako kanenda abaana muŋŋoonako omuti omuwanvu ng'ayambadde bulungi ddala ng'akutte n'amata ga bbongo yayimbanga bulungi ddala mu ddoboozi eggwanvu ti ekyokulya kyange nkifunye era bannange mweraba era bannange muniddamu okundabako mi Tamale nkwata sente ate nakimaki bwe banaakusasula ettooke bongo wange muyina bwe banaakusasula ettooke basi tetugenda kuddamu kulabako ate mundabawa sikukyaze waneeno ngoma Yesu yajja kununula bwakabaka bwa kitaawe nze mirundi yafadda mwina parliament mwina kimbakoledde ekimala era abannange mweraba nze kasaba zikubako nenzirabako bwe ku account bo bazikubeko nze tebadda mu lwali bazikubeko nze mmanyi bwe naziisa nze mmanyi bwe naziisaawo onozitwala oyo yavagiridi tobawulidde the solution to give this money Tamale yes sente zoyogerako obuwumbi 5 busingawo kati mmeka bulinga buwumbi 2 nedda Tamale obuwumbi 2 ze miliyoni emitwalo 2 muzeeyi yampa 5 billion ne baziwamba Museveni nampayo 10 billion kaliisa ne beegatta ne banne bazitwala ezo mmeka those are 15 billion oyagaliramu n'amagoba sira kuba biliyoni 2 biliyoni 2 nange ngende mugenda okulaba esente ziringa njaga ginywedde bamulaba olaba ebizimbe byennamuza soke ngende waffe mu ssabo nebake ojagula ebizimbe ebyempewo ate nange ntegulule naawe otegulule anti kakati olutalo luno lwafuuka muteego kati nina okufuna endiga nga yandali erina okutukumu erina amagulu 3 ga bitege nimbe nkole emikolo naye otiisa Tamale eyo endiga wali ogirabyeyo kuleetere wali ogirabyeyo wakana ngikuleetere agwe ebintu byombitya ebintu byombitya naye singa sibitya wandigireese otaluwedde kati njagala tuwogere ku byokulonda luli nabasomera bene kiwanuka nga bwe Kenya tusooke wano tutandikire wano twambuke ti ebyafaayo bya Buganda okuva mu 1896 ani nabwandika n'akatabo akalala bafunda ne Sserwajja okwota bafunda ne Sserwajja okwota akava mu 66 okutuuka ku lwe baafunira regional government kati olwo Sserwajja okwota nga yaani gwolifaalingako okwota asinza nanyini mu entanama bagamba semwogere yagaa nti tukoye ne Basserwajja okwota ne mugaa nti Basserwajja okwota Sserwajja okwota akusinza amaanyi kasitaakola ekyabalema kasitakola abantu kyebagala name you give Museveni nga in 1966 kitaawe teyali mu lukiiko teyali luddawa nga yali mwana nga asoma nga mu okuva mu 66 okoma mu 86 emyaka 20 amagye aganazza Muteesa gaali ku nsala e Rwanda gayingira n'aga Museveni if a non-family member or a foreigner you call a foreigner that is something that the natives fail to do abatwalako abantu this is what Mwanga failed to understand the missionaries who had no ancestry background in Uganda divided his kingdom into 2 nafuna n'abeetegesa okubatta jo nagenze Namugongo nali sifunanga mukisa genda Namugongo wagenze Namugongo ndagenzeeyo nalabye waliwo mutaani wange asomerayo yabadde afuna gundi confirmation na biki omanyeze ate ebyo sibirimu nawe n'ogenda nagenze ate wayambalanga sapuleyo sikyagiraba kati luno olutalo si lwa Bikira Maria luno lwani luno olutalo lwa Shiriki lwa Mandwa Shiriki yekubya abantu nebawanika Shiriki yekubya abantu nebawanika waliwo ekiseera kya kifaalu kakati kifaalu okumanya olaba Amini yali amanyi propaganda wa Baganda yakolayo kifaalu battalion anti amayembe ga kifaalu Amini yali musajja kifaalu battalion neyetuuma n'omwana ntulangira mwa afaanana Daudi Chwa
alina omwana gwe yatuuma Chwa. Mwanga Chwa. Yali amanyi Amini ku propaganda. Waitu omusobola. Kakati nkugamba. Ake Namugongo katono. Namugongo kye nalabyeyo. Kiki walabye? Nalabya bifaananyi ebyo bikulaga. Nti these people were brave. Era mbagamba. You see, anybody who thinks that these people were confused by the missionaries, that they would resurrect it, is missing a point. They were not killed on the same day. What courage! Nembagamba. When a Muganda gets a new idea, it is the society, the kingdom that suffers. Buli Buganda lwefuna idea empya Abaganda bayitema mu the Kabaka loses, the center collapses. Ntikati gundi bakatikiro ba Buganda bagenda ne bagamba temuwa Museveni akalulu nga tukamuwa ngumulika gwani yatemange bikaje kawolo motoka ya muliko ogimanyi enyumba ya muliko ogimanyi eriko emipiira yali ya muzungu agivuga n'etambula kakati buli lwolaba mu Buganda nga muzemu idea empya it means that the center collapses. Religion bali bakola kabaka yekka bakugamba ekibiina basooka kiyita mabega wa lukiiko ne kikaana okutunda ne bakituma mabega wa Namulondo ne kikaana okutunda ne bakireeta kabaka ku minzaani abakatuli kibaagaana bipya yakuba kabaka. Once you see what the king must do, once Baganda develop a new idea, the king must naye n'akyukira muli abaleka bulesi ne bakola kye baagala nti nsambu yavuma kabaka n'afuna 46%, 49 yavuma kabaka mu Buganda yafuna 49 nabaga nti is doom. Nsambuzi victory spells doom for Buganda kati kamuswaga agenzi nanti baagala kutema korwakaye yagifudde obukama bw'ekkuuki kati bwegase kwa nkole abamusajja kali nyiyo empale bagimujjemu ngamba kati bwegase wa mayika ku kantu aka amasaza ga Buganda empiira bagula migule omupiira ogusooka bagugula biliyoni emu ogusembayo biliyoni emu kitundu abasuubuzi kati omupiira gw'ekkooti bagugula miliyoni 3 naawa assistant RDC omuyita Faizo ne bawa abasirikale abamu mu nkambi e Masaka ne bawa DPC w'Erakayi Mayiga ayingire Mugunde Mulakayi n'ekitiibwa baleme munyega Mayiga n'akwata naga nti eriyo omusomo gwa siriimu esese n'akwata Babalanda n'agenda naye mu hoteri y'omwana tuyintimidate oyo omuwala mugumu asoma amateeka yababuuza nkoze kibiki bamujjeyo Mayiga sente ze zimusudde money Mayiga akubiddwa sente okwagala okufukula buli wamu n'obutakkiriza kalicha engalabi kalicha tebagikiriza Mayiga n'ateekawo engalabi mu kibuga wakati Buganda osobola jawula ku kalicha anti kubuulidde Mayiga tamanyi kalicha engalabi omwana w'engalabi wali omuwuliddeyo nga n'obusajja bwe buba bukuba engalabi tuguyita omusekera wana baba jambajje gikoneko baba jambajje giwunyeko kajigira kati nodira engalabi n'ogiwanika ng'ate embajjulemu kabaka n'ayita mu ngalabi embajjulemu Mayiga n'agiwanika ko obugoma waggulu naddira ekiwologoma n'akitunuza mu kifaananyi kya Bikira Maria ate neekunamidde eno ekifaananyi ekyo kiraba eky'empologoma ate ekunamidde ginne waayo Mayiga ekyo ekifaananyi ky'empologoma nga mwagala okiriyako sente kyali badde rotational nti bwetunula eno saawa 9 naye ate ekunamidde eno ginne waayo mu lubiri Mayiga musajja nze atatya Mayiga gwentya kati nze era nego mbasomera mu byafaayo bya Buganda tugende mu byafaayo kati mu byafaayo bya Buganda mbagamba tewali musajja yali alese bukodyo butamubba bululunga Kiwanuka Bendikito Kiwanuka ye musajja yasinze okuleeta obukodyo obukuuma obululu naye ate tewali mulala yali abwa adabutinze ate gavana yabugoba tebwakola naye kuwulira obukodyo bwa Kiwanuka obw'okuuma obululu nkugamba nti Kiwanuka baamukuba olukuba bamuwangula mbebaza abaliko Osbert tuli naawe Steven Stewart Sebagala June Mo Masiga Beka Abdul Jalil Ayub Kiwanuka baamugaana ye gavumenti yokka etaategeka kalulu mu history Kiwanuka baamugamba nti amateeka ga Commonwealth gagamba oludda olumu olugenda okuvuganya mu kulonda terutegeka kalulu
but at the same time ng'akaluka nkaaga mu gumu eyali chairman w'electoral commission mu kaluka nkaaga mu gumu nga tulonda olukiiko because the argument was if the olukiiko is democratic weerondera abantu bayabiri mu ekitole babafuge you cannot control human being kakati eyali chairman w'electoral commission yali Abu Mayanja ate minister of education ye Mengo wabula ekiwanuka central government governor yamugaana nkugamba wano nti kiwanuka bwe yalabanga ebintu bikaaye yagende wa governor Crawford n'amusaba nti abaami ba Kabaka mu Buganda bagibwe mu byokulonda yaga nti okulonda okwo kutegekebwe era kulabirirwe kiwanuka nga government chief minister eyali omukulembeze wa government ya Uganda kiwanuka yagamba nti omukulembeze wa government ye yali asaana okutegeka n'okulabirira okulonda which is normal governor yagaana kiwanuka is a head of a government that was not allowed to organize elections. The governor argued that under Commonwealth rules, one of the factions that are contesting for power cannot organize a fair election. And therefore, the power to organize the elections of 1962 rested within the governor. Tichineji chali chibadde. Walala wonna. Nkugamba. Nti, governor, yawandikira kiwanuka ebbaluwa ng'amutegeeza nti ekyo kye yali asaba okuddira oludda olumu olwali lugenda okwetaba mu kulonda luvuganye n'olulala kyali kimenya mateeka agafuga ebyokulonda mu mawanga agaaliko amatwale ga Bungereza nti era amateeka ago ge gaali gatambulirako ebyokulonda mu Bungereza nti n'olwekyo yali tayinza kugamenya. But in Britain, one side, it is incumbent upon those in the power to organize elections. In Britain, they even have snap elections. Naye ate ekintu kyekimu gavana kye yali ayogerako kiwanuka yali akisabye mu kulonda kwa Buganda kubanga Abu Mayanja yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda okwo yali minisita mu gavumenti y'e Mengo ate nga ye muwanika w'ekibiina kya Kabaka yekka era n'empanga eyali omuwandiisi w'olukiiko w'akakiiko ako yali mu kitongole ekyabyamateeka mu gavumenti y'e Mengo bano yakiba wa gavana bano teyakiwa kiwanuka bano ne balowooza nti bamuwangudde kozi balya muliro. Can't you say why is this man so much into Museveni agamba ti omuntu ayagala omwana okusinga nnyina aba mulogo Buganda katujjawo budo then tukomewo tugenda kutandikirawo wokomye ku kiwanuka oyo olumala tugende ewakyebukati n'ebyawaka tubitegete started getting wrong at independence kale katujjawo kakati kirabi nze Nsereko nja muyirawo omubiri ojja muyirawo wabaawo by election Nsereko nja muyirawo omubiri kakati okiraba nja muyirawo nga kablaza nti mu nsi muno bwe tukuba ebyo byemukuba ku mmawo nti yayogera ki nabaga nti mu politics there is nobody who is tall enough to see the future. Abu Mayanja omulaba ye yatuuma DP Dobonkana Party. Dobonkana Party dini ya papa DP. Abu Mayanja ku Serefululu yaga nti obufuzi bwa muntu omu tewali kubukuza. Serefululu. Yes. Abu Mayanja n'agenda ku mawuledi nga provoking abakatuliki. N'abaga nti nkunga abavubuka abasiraamu muwasaba abawala ababiikira. Abakatuliki ne bakuba mu lupapula lwa munno. Abu Mayanja akunze abasiraamu bawasa ababiikira. Abakatuliki bamuvumirira summons mu kinabawabira mu kooti. Interpret the word bikira. Bikira means virgin. N'abasinga mu kooti ne bamuliwa emitwalo 4 bagisonderanga mu churches yazimbamu ennyumba y'erungujja. But in 1980 where did he go? Mayanja joined the Democratic Party. Je yavumanga dini ya papa Dobonkana Party. Yes. Je yamalira ate bamugoba. When I come to the Odinga, I'm going to tell you how these people messed up with themselves. Nkugamba tibeni kiwanuka yeyiyo obukodyo bamuleta omusajja mumita piagram. Piagram yali musajja mubbi wa bululu ng'Abangereza bamutambuza mu matwala bululu. Okubba obululu is a curse we got from independence. Kikolimo. Yes. Twakifuna wali. This is how we started. It will be very okujja nga mufunya akikwata mutego mwino okudire singa gwanga libadde muntu mwali esendiga nga yakutukumu
nga yandali ng'eyina amagulu ogizeemu eyendiga nga ga bitege naye gye ate nga terina mukira tamale ekyo kiba kyetere anti kyekyo ate kiba nnomo waliwo byamusa mu Uganda ganti genda oleta ennyanya eyadibira mu owino ezo nnyingi agamba leeta endeku eyakulira ku kigundi ani yagiraba nze mmanyi weeri omusawo ye naga ye amanyi weeri mpa sente njikuleetere ati beni Kiwanuka bwe yatunulira ku musajja ono piyagulamu n'ayiwa olutiko n'atuula n'ayeeya beni Kiwanuka yagamba ndi mukuuma obulu bwa DP bakole bwe bati enguudo ezalina okuyitibwamu abatwala n'abajjayo obululu ne bokisi z'obululu ng'okubala kuwedde ziragibwe bulungi aba DP basobole okuziwanula ennamba si bino ebyannampiima nti mmwe ebyuma bino ebitasobola nakwata babbi bikwate emmotoka bibinakwata emmotoka mutulimbe nanti abatrafiki bafulumiza emmotoka ebyuma bizakutte eyange mugiteekemu tukubagane n'ennampiima sokolindi you don't have the credibility nkwatira ku mugogo togoberera amateeka ajjeko abatrafiki you cannot use it too if the machines are better than these traffic people remove the traffic people one is complimenting the other nedda baagala kusonseka mwezi do we trust you bajja kuteekamu n'emmotoka eyafedda nga mu garaji teriiyo tukwatire bwe tuli nampiima tukwatire bwe tuli ku mugogo motoka yange gikwata tugende maaso waliwo essajja lyali pampu bweriti ne mu Kampala baaligobamu lyali omusajja atomera emmotoka yange nga linoonya UC laba empiira namugamba nedda you man let us go to a free place wali ku Freedom Square twekuba ebikonde tugende bwakayikula nga kuddemu amannyo the man was knocked my vehicle has left abapoliisi abo baagala nnyo UC ne bw'abanga traffic eweddeyo ebitala n'alaba UC oba UG agiyimiriza lwaki baziinako fitina era UC bwe bayeekulembeddemu oba UG babuuze badriver owa polisi owa traffic kuoneza kazi ayagala alabe kwenu oba ya military oba yaki ebyo nampi mujja kubyogerera walala omusanze tulaba nkugamba nti enguudo ukitegedde Beni Kiwanuka kye yagamba kitegedde nti enguudo zonna bazitulage emmotoka mwe zigenda okuyitira tuziggyeko abaddipi badde ku nguudo bwe balaba afuluma okufuka balayo enduulu nti wuuyo topama tufuka atwala bokisi n'okuzijjayo yayina waayimirira oluva ku polling station agenda straight mu electoral commission wakebute yekyani Beni Kiwanuka n'aleeta akakodyo ak'okubiri ekirala tibagenti babeesimbyewo babeere n'obuyinza okukebera enkalala z'abalonzi bakakase obanga ddala abantu abalonze benkana n'obululu obuli mu bokisi singa kisangibwa ng'obulu obuli mu bokisi businga abalonze abali ku lukalala obungi okulonda mu kitundu ekyo kusazibwemu 62 mu 62 already nga bwonga aleeta ebintu ebinamuyamba okuuma akalulu Kenya kasootuuka nga foto yo erabika mu screen era bwe kiri yegwe olutuukawo bwe bamala okulonda babazangalo naye ne basiba box olukalala ebivudde mu kulonda ne babiteeka mu box ne bagisiba tesumululwa olukalala olumu ne balukuwa olukalala lusigala ku box waggulu kyova olaba nti obululu obwagenze bukorespondinga n'ebifaananyi nanti era kati gwe buyingizeemu olabe nga ku kifaananyi toliiko kyebuvudde bulwawo obwekenya batulaze macuwa si maculite Kiwanuka akugamba baagenti n'abakulira ebyokulonda bayingire mu kifo awalonderwa singa omulonzi alwayo okolayo ki singa omulonzi apakiremu aba apakira naye olaba Kiwanuka nti yali musajja mugezi yali bwongo obulabo nkaaga mu ebiri nati dipi nga bagiyita brain power bwongo n'agamba nti obubookisi obuteekebwamu obululu mu kisenge gye buteekeddwa
wabeere nga tewali luggi lwa mmanju lufuluma tubeera na lumu lwe luyingiza lwe lufulumya teriyo lulala lufubutukiramu eri ate nga ebisenge bimaze okwekennenyezebwa ng'okulonda tekunnaba okukakasa tewali muntu ebimu bya plywood waliwo sitole ya plywood amanyo kasookola ebirina mu bwenzi tobusobola kakati yo omukazi baali bawumudde ekituli mu plywood ngendo yateekayo ekifaananyi kye kozi oli ono akonkonera ku oli omwenzi ono ali eno n'ono ali eno naye wakati plywood netamala emboozi tugende mu maaso tugende mu kalulu omusajja atamiira alemera eno ku kisenge mukazi we gye yasulanga tawulira omusota ekiro ogumwandulira amalusu naga nti kangukwate ngunywezi ate yakwata musota lwategeera nti ddiiru kino ekifaananyi kya bulimba omukazi akiteekawo butesi naye waliwo ekituli kya plywood ye kiwanuka yakugamba tubeere ku kiwanuka oyo tozizaye tukebere oba plywood erimu ekituli oba ddala kisenge kya konkuliiti tumale kuteekamu bululu akugamba nkugamba baagenti n'abakulira ebyokulonda bayingire mu kifo awalonderwa ng'omulonzi alwayo kakati nkugamba nti obukalu bwakiwanuka gavana Ruto court olwabutunulamu n'abusuula mu kasero ng'agamba nti tebwetaagisa ebyava mu kulonda okwo nakwo okwalimu obubbi obuyitirivu kwali bwe kuti UPC yafuna ababaka 37 DP yafuna ababaka 24 ate DP abalonzi baali emitwalo 4 mu emitwalo 7 mu 256 ate UPC yafuna obululu emitwalo 5 mu 13 kino kiraga nti singa waaliwo akalulu akeesimbu mu Buganda DP yayina emikisa mingi nnyo okutuusa Uganda ku kwefuga ekyewunyisa nti abeetaba mu kulwanyisa omuganda aleme kufuuka pulezidenti wa Uganda ab'Emmengo ate olwaleero bagamba nti ab'amawanga amalala be bamaamidde gavumenti abaganda bennyini bwe batyo be beekotogera be bakotogera muganda munnabo okufuuka pulezidenti wa Uganda era okuva olwo bavunamira b'amawanga malala nzekasi kibi kisikire yes balemesa muganda munnabwe ku ntandikwa ate bakaaba ojejembaki waliwo n'abagamba lwaki muntu jejembera basajja mmwe lwaki muntu jejembera waliwo n'abagamba nti okujejemba kitegeeza tutokola bisi waliwo n'abagamba nti balekawo ne kayiira muganda munnabwe bo tebakyagala olutalo ka muswaga lwafuumudde mayiga tasigala waggulu bw'aba mayiga ayagala bamwambula empale alinyeko ekkooyi nze nabaddeyo omanyi ndi muwi wa kamuswaga kimanyi ndi muwi w'amagezi owayisa abaluule ndi muwi w'amagezi owa kamuswaga lwaki amagezi bonna hogawa kyenagaana ekyamuzeeyo ekyo nekigana baali bajja kunzitirayo akwate obukadde 10 abuweereza ewaffe nga nze nafadda naye buli eyankuba yenna okatera mandwa nti njinieseza akayo kaliba kaliijo omuziba bwakugamba nenalweyisa ajja kuvaayo ng'anuka nakalema yavaayo anuka tumwebaze wirudayini jairu toyinza kuneregamu ekyo kyoyogedde ono yamaze okukkiriza ti omusajja mumuwe ssente tasoboka bw'omudde naddeeno ekyo basi ekyo kyoyogedde kitegeeza ki okateera mandwa kitegeeza omuziba akuga nti okateera mandwa nti nyineeseza akayo kaliba kaliijo okuba emmandwa kuba eri ku muntu n'oginiesa mu ngoye naye bwesituka ku ttaka ogiwuliramu tekubwa emmandwa tekubwa ogiguliramu ente gye nkyasigaliza ya nalweso gye sinali ndiggula ku ttaka ezisigadde zonna nzisaze tugende mu maaso kakati Chebukati ne Kenya bano basobodde batya ekyabwe kitambuza omuntu n'omaliriza akalunga tewali bakwatiddwa teri bakoze nze soogera bintu I look at the main issue what is the first of all tulina principles mu byobufuzi nti
when you look at their slogans, building bridges, kuzimba entindo. Uhuru Kenya overestimated himself. He thought that he could reform the Kenyan society, which is based on tribal kingpins. Eyimiriddewo ku banene mu tribes ezenjawulo. Kakati alinga Gorbachev, alinga Semwogerere. There are institutions that cannot be reformed. Omuganda akugamba nti akakyama amamera bokagolola kamenyeka bumenyese. Museveni has been doing exactly what Uhuru wanted to do. Wants to do. But the problem is building a bridge takes time. Sinyangu. Nti the biases, the entrenched tribalism in the Kenyan politics. Nti obubbi obwatandika ku Beni bukyaliwo. Obukyayo bwatandika ku bakatoliki bukyaliwo. Vulugu w'emmenga akyaliwo. Kakati ye Museveni Katonda kyamuyambidde nti one, Museveni involved himself in politics very early. Museveni got a chance of working in every government. Okujjako obutetu. Nazistadinga. Kakati nakuga nti omwana bw'aba akola mu supermarket yo ba mu dduuka lyo. Eriyo ne ligwa bw'akola eriyo eritereera. Why? Abategedde gw'omuwadde internship. Ategedde ekyasuula eriryo. Ensobi abazirabye eri. Yes. Nti how does Museveni start gundi building? Mutunuulire. Timunoza ne Uganda yali agenzeeyo ng'ayinayo base. Bali babatiddeyo ne Kateegaya. Embale anoonya bagisu bali bamutiddeyo. Museveni akugamba mu kitabo kye nti abajasi bambega baamini bamusanga kwerogoni waggulu ne bamubuuza okimayo kye ng'ateekayo n'abaga nti ndi mu student wa geography. Anoonya b'embale building ki? Bridges not new. To build a bridge kati luno olwagundi lumaze ebbanga kale luli artificial assembling olw'aba Japan. This was a mistake of Raila. This was a mistake of Semwogerere. This was a mistake of Mikhail Gorbachev. Gorbachev yayagala to reform the Soviet Union to collapse on his lap. Yali tekyusibwa. The Chinese have reformed communism on their own. Myaka emeka. See, a Chinese rich society. How long have they taken? Today, bw'ogamba nti abasamu ne bamala bakkiriza ekigambo kimu ti Yesu mwana wa Katonda baba bafuuse bakristaayo baba bayingidde Christianity n'abakristaayo kasaba bagamba ti Yesu si mwana wa Katonda nabbi baba bayingidde obusiraamu ekitegeeza you must have fundamentals ti obukasita abafaaza batandika okuwasa baba abakristaayo baba bawangudde baba you must have a fundamental a core tekyuka. Ekikwawukanya ku balala yaleeta abaddipi n'abateekamu ne babidandi ne bajja era bidandi n'agamba eno enkola nnungi nnyo sirowoozangako nti ndituula mu kabine ne Semwogerere. But he experimented it for 40 years. Uhuru thought would get it within a very short time. He cannot. Uhuru Kenyatta? Yes. Kyova olaba nti if you analyze the engeri gye balonze nti ewaabwe 40% teyalonze. Naddala abakikuyu tebazze. Why? They cannot accept it was too good to be true. Nti gwe Uhuru nga watu abasinga Kenya yonna nga muli ne Ruto ng'omusajja abatwale Hague. They organize national prayer rallies nga bafukamira buli omu n'abasabira nga ni abatwale Hague. Raila Odinga. I tell my daughters there are certain things eziva mu bufumbo buzotabuulira abantu. They hate your man. Ate tugenda kuvaayo. Bye bagamba nti ebyomu nnyumba tebitotolwa. Kituufu. Kyovola abaami abasinga tebagenda ku buko. Anti batyayo. Buli omwala bwagenda n'aboononayo. Abagezi abayina ssente ne bw'oba oli mwavu. Akuwa ku ttooke. Gw'obigula. Era n'akudifendinga. Aziwaggwe nti omwami wange aleese. Mugamba nti omwami oyo nze muwa ssente. Ne bambi akwata obusente bwe n'abagulire. To have respect. Yes. Because a peasant does not change. Peasant yakulabako gwe ng'oli ne Ruto. Nga mutwafa asinga Kenya. Muka asinga Raila Odinga. Can he change overnight? Kizibu. To accept your alliance with Raila. Kizibu. Ate if you had done it,
yali sose n'agoba Ruto mu Kaluwa akaddako yali mizempeke naga nti n'atatambula naye kakati bwe yali kayiye n'aleeta Raila Odinga n'abeera vice we nga running mate we so that people see that you are working together naye gwe Raila omulekeraani lwaki Kenya ogirekera ekikolimo kya Raila ne Kaluwa Kaluwa yakwata akakato n'akakuba Raila ku mulembe gwe Kaluwa tumuwangako bwa minister Kaluwa yakwesimbako Kaluwa yali minister mu government ya Kibaki ne bamugobamu Martha Kaluwa yes in fact the best combination would be Ruto and Kaluwa kubati balwana kanangako naye uyu omukazi Kaluwa yakwata akakato n'akakuba Raila mu mutwe twalabye ne mu strongholds za Martha Kaluwa nga Raila ate bamuwanguliddeyo yes the Kikuyus cannot accept ne wa Uhuru Kenyatta nga Raila bamuwangulidde is too good to be true to be true nakuga nti ebutambala waliyo cars district cars nga ye ali libulo n'alaba omwawule nga talina mmotoka n'amuleeta mu muzikiti ndi bamusondera ssente kakati aba atudde mu muzikiti ne wajja omusalafu n'asoma kutuba n'abuuza naye muno ndabamu omukafiiri yayingira mu muzikiti yafunye wuzu aye yafunye wuzu ayingidde mu muzikiti yafunye wuzu tubadde tumuleese nga afulume this man and this man fail to understand much as you would like to forge unity, religious unity, their fundamentals. Kituufu. Waliwo wokoma. A peasant n'ata kutegeera. Oli omuntu owa wansi. Yes. Peasants tebakutegeera. When I meet Mwenda at a function and n'omukuba haaga abantu baabuuza yes, but is it after the discussion I know sekikuba kawali kwata kuteesa mu ngala tejja kuyita sembabule hapana kwayitira the moment you change abantu kye bamanyi kyekisudde babidandi olina ke weekoledde londa Museveni kakati ate Museveni yakoze eki gutugamba gw'omwesimbako ekitegeeza osooka kutubuulira nti akoze eki Museveni. Are we talking about a different Museveni? Or you are now discrediting him so that you take a power from him? Kati Raila ne Ruto waneno mu nsonga zino. Ekyo kitegeedde nti nkubuulidde. The mistake Uhuru did was to create bridges in a society that needs a lot of time. Museveni has managed to go with this theory of bringing nti bajja ku consolidatinga ye kakati sigama abayupi sajja nakola nabo people already know ti koa yenali musije batutte they are not threatening the koa they are coming to augment to consolidate the NRM. This message is not percolated to the Kenyans. And Uhuru was going away. Uhuru ngagenda tuleetera abantu abakusperimentingako. Another important issue joyina mu bantu bw'oba toyagala kulya maluma tutumanga mwana yenyinyala omwana yenyinyala omumanyi oba yekabasa omuntu eyekanasa oba yenyinyala akuliisa amaluma aga nti ennyama gyensanzeeyo nkadde siguze yaggulo otumanga ayagala kulya nnyama yene bweba nfu akuleetera temulya maluma kakati mu politics use somebody who has a future who is building ladders who has a future nti nkola kino to help me in future ekinanyamba maaso. But when you analyze the key players in the Kenyan politics the majority of them apart from Ruto they want to make a history, they have no future. Martha Karuwa who wants to go akaddi his concern is legacy nokola history tinze mu Kikuyu eyayamba abajaluwo okwata power kituufu omutegedde oyo ono gundi Raila Odinga anonya history nange jaluwo to get power after struggle ekyo ono Kaluwa naye mukadde Martha Karuwa yes alwanye nnyo naye nga tatuuse the first woman
to become vice president. Ono Chebukati anonyaki. Chebukati ne agakuleta history. Ne yasoko tegeka akalulu. Akateke ensi kubunke. Kati aba abanonya abasajja nze dokita omukadde. Sigenda wakita mukadde. Lwaki? Yeye nyini agenda kufuata yamba omwana omuto. Bampiso. Already is bitter. Omukadde is bitter. Ntigwe osabe Yesu obuwangazi nga yafiira kwa 3 mu 3 nga aluka 5 osabe ye agenda ayagala ani Yesu tibajjaja mu mpo obuwangazi bo bafa baagala osabiremu n'abe emyaka ananga kuina ata. So when you look at Kenya, you are looking at people who want to make a history. These are not younger people. The only person who has a future Ruto is Ruto. Owatano mwetano. But the rest don't have a future. What they want is history. Those are very dangerous fellows in history, in politics. Very dangerous fellows. How never kuba kujoga nnyo. Wakula Chebukati. Andi nkubulya never kuba Supreme Court judge yasazaamu akalulu. What if nga ogenze n'ogamba nti oli musajja mugagga toyinza kuddira mwana yajja kukola buwo musiraamu n'omufumbisa mbizi nedda bwagiteekamu omunyo omungi ogamba otya njirya manyi bwe bagifumba ate sitingirako ataawa siina ne bahawusigalo bwe mbakola nti ye bw'amala okufumba emmere ne mukasuka eri ewaawo why don't you say afumba atya ekintu ky'atalinaamu future ye asooka okulya anti afumba atya ekintu ky'atalinaamu future tiyamala obbafumbira abateere ku tteebo yagende mufumbiro akombe entamu awunyirize kawo kyava abateeramu bbi n'abateeramu ki. So this was a very big mistake for Kenyans to entrust this noble exercise in a group that is looking for history. Apart from Ruto obukadde magezi kakano gyosanga nti Chebukati musajja mugezi nnyo. Chebukati amagezi ke gali bwe gati wafula Chebukati is operating like a hospital. Hospital ekigibeezaawo nti waliwo abafulumanga balina mayiti n'abafulumanga balina abalongo. Kituufu tewali beegatta ku kyaddwaliro. Eddwaliro beefungiza ku lyokya buli agenda mwafa. Abawonye n'abafudde. Kakati batalabira eddwaliro ly'Egombe gundi yeyalumba Kivumbi ono Prime Minister. Prime Minister Nabbanja Robina. The question is why are the key players in Butambala not interested in what Nabbanja was talking about? Kigongo Java, Muwanga Kivumbi Java, Aisha Kabanda Java. Yes, kitegeeza lirimu ebirungi bye likola. But Nabbanja would have responded on this Guranto era namugani Nabbanja agenda gobya Nancy gwe yasangawo. How come that you found this Nancy there nga banne tebaliiwo oba ye routine walaba wabadduseemu nabaga nti when you see a line of jerrycans ono gonde pipe y'amazzi katapu nosanga olayini nonti kagenze temporarily otherwise nga gagenda dda tobasangawo kituufu kakati agamalwaliro Nabbanja galumba bali abantu bali used nti dokita tumulinde essaawa 10 ava mu but at least akola ki ajja kakati gwe mukwata omusibe olabe kati olwo Chebukati anti Chebukati ye kyakukoze kiri kimu kiruwa nti as you wait patiently waiting for the leaders of the president is a senate ne parliament azifulumya ne bazaba governors zonna zifuluma. That is his strategy. Bali mukubuka bali bajaganya kakati agenda bavumbagalira wali nti electoral commission yojuwakanyaki gwe yakulangi toyinza kugamba omusajja ali sensible nti kato wange waso si wange babiri wange nakato si wange you must deny all of them bombi obeegana bazina mazina ku bwagavana bazina mazina ku bwa senate and tukita inoculation theory nti abantu prepare them for bad news nti abali mu enkerevu Roma okulonda papa balwawo ba Christians balumba enkerevu ne bagikuba ne bakanina ne babakubiramu kakati ne badevelopinga nti bagenda ne batekayo omukka omuddugavu tukyalemeddwa ne batekamu omukka oguli right right abantu ne baguma banatira okutuuka kwani
kugwe banalangirira awangudde obwa papa nti banyaffe baali bagezi nnyo very strategic bwe yabanga emmere nga yabalaba enjala ebaluma n'aleeta akataasa n'akateeka ne mugahatugira kunaaba mu ngalo yabanga ali awo n'aleeta bakayitanga katya akawempe n'akateeka waawo akawempe n'akakola ki mugahatugira ku lujju n'abaga muleete essowaani muzeeko awo ng'abatwala step by step so that you don't lose ki ne mu Buganda tukuga nti omulanga teguyita mu kyalo katutandikira tyono yes kakati bw'otunulira analysis ku pages Chebukati Katonda yamuwa one is a lawyer naye kirabika yali decent kubanga okujja mulayimulaiti abantu bakuvuma is like we people abajja ku radio ne TV when bw'owaba amasimu bakuvuma kuba boto balaba bo bakulaba kituufu kati Chebukati alabika background yesi ya bufere nti abantu bamukkiriza muteri amwogerako anti ye yafuna omukisa nti bwe bagenda mu kooti ne bawaaba malaga n'akasazaamu malaga yabawa benchmarks ogololera akalulu kati ate wano mu Uganda ne tujja tufuna nti oyo namubagamba chairman w'electoral commission ayina denti yali DPP n'avunaana Besigye omusango gwa repo 2 years after yafa era kyokola nti bo Besigye tebaamunyiga baali bamanyi nti bajja kukiyinvookinganga bamufuneko support sport vetting system yakola bubi yali muleeso oyo aliko dent ane questionable which you invoke n'adduka kubanga eri emabega yetabako musango gwa Besigye as Kenyans as this man Chebukati enjoys is using as a Bible the ruling of Malaga to defend him his actions. This man of yours cannot use the 10 reforms that Mbabazi case yes Mbabazi case ya recommendations the legal regime eyakaluke Kenya cheke ye Uganda akalu became a process kyobula abantu owinye eddolo yali tategeera kintu kye bamugamba nze nabuli abantu babiri nga bamukubira essimu yansabo ejjogo lyonna oyo abadde akubira abalamuzi essimu ino kiwanuka lyabaweddemu mukube muddemu mbakubiri this man Bobi Wine alabika baamubuulira bahandulazi be tijjayo omusango ti will lead to nullification agujjayo owinye eddolo agulemeramu you can't make your plan B agulemerako banange judge n'akwa political statement you are lucky that Museveni went to the bush this one was come for justice how can you chase him away n'omugoba yayina amasimu abiri nekendi gakuba mulira omulenzi ayina omutwe ogumulinga ekkoona bwadduka bali muvumbagira wano ne bakuba n'ebintu bye yabadde ajooga abalamuzi so ono yali confused this man did it waliwo yamuwa amagezi nti kigujjeeyo n'agujjayo it is going to nullify this man with his eyes wide open looked Bobi Wine after nomination he was beaten up at the election premises. Ono n'atachogera Can Chebukati do this? Can Chebukati allow that nonsense? A man came nga talina ngatto essanti zonna baziyuzizza bazimugiddeko wa bamutuusaawo nga bazimugjeeko went ahead and nominated him. This is not a Chebukati. This is not a Chebukati. Banjawulo nnyo. Not hold an election results fedde. Bajirumba ne bajocha. Tayina credit mujjewo. Mumuwe sente mulete Chebukati. Anne deputy kakati bwe kibanga ye empologoma yennyini etiembwa. Oyo chairman yennyini. Kati atono deputy we yali omusomesa ajja kutya kapa. Ekirigeze the whole commission must be overhauled. Abawana aba Uganda. Muliyu. Ebonna babeewo. Nabagende. Iniliyu. Yes, give them money in Liu. Kuba Kenya kyetulaze bannayugabaga bino bibaayo mu nsi nosanga nga Bobi Wine apangisiza ekiryandongo accommodation najja okuyingira akakazi akapolisi akalinga empiki nga tebakakuziza ne bamufulumya n'asulewo wabweru mu motoka campaign ne gala olugi ne kabula akacapa empi ssentebe w'akakiiko n'atakyogera n'ingalabi yaako gwe bakunoonya gy'oli gwe bakube bifaananyi kati bakunoonya kakazi gwe bakukuziza mu bye bakuziza embwa obubwa because they didn't know
that the election became a process, not an event. The Kenyan, that's why they were given 7 days. He's still in time. Kafuuka process. Achali mu budde balonda lwakubiri balina olwokusatu olwokuna olwokutano olwomukaaga Sunday Monday paka Tuesday. The box egenda kubbanva. Era bo balishuwa tebati anti box zigenda gira bweziti kubanga bamutagedde nti omusajja akola ki alikiriya ekyokusatu nti ye Uhuru yayitagala kudda. This is also nti bwe yagamba nti this is my last and final mu political science batugamba is only 40% that comes to okulonda 60 tejja kakati mu Kenya baga nti balete etteeka like in African countries voters suffer fatigue bakowa nti baba kasitense etuuka ku level so kyalemerayo Gana myaka 8 rolling zi yagikola ya myaka 8 nti wontulugunya myaka 4 nkujjako Gana ba one percentage ye yabawula baga nti eggwanga litambule Gana litambule 1% baga nti Gana nti kubanga bakola anti bayina bakola agreement nti ekibiina kino bo bayina bibiri bwe kiba kivuze emyaka 8 automatically addako wakiri lete kiri mu constitution nti Nigeria omunonzana bw'aba yafuze omusawuzana yakola ki eyo ndagaano yaabwe nti aba house ati maturity level. That's why nti ye president kubasika bana abasatu onomu yasigalidde kati bali basatu tubawulidde nga baga nti Mao is a place between a rock and a hard place tubawulidde yes ali mu kona ate mwanange singa mbadde president Nsereko nali mwadde bwa minister of information lwaki kuba bonna bafu bano naye ate at least omulaba this would be an initiative. It is in good faith. It would be an initiative by the ministers who cannot do it kati kiwe Nsereko because why would Nsereko kimusabidde nnyo lwaki Nsereko akola ba minister kye balikoze okuleeta amateeka why do you go through a private and independent man when you are ministers let us agree, do we have this problem? Why can't it be solved by ministers? Nsereko sacrificing it hizo kubanga ina monetary gains kubanze nakugamba ti bano balowooza nti basobola okunsafogatinga bayiro. No, they have reached the level Rich Mirundi now is the only way. Poor Mirundi is more dangerous. Kakati omutegedde shebokati tuze dakiika nnnya zokka kakati notunulira nti Ruto wabavubuka hasala musologanizo na erije nkugambye build bridges tekola kubavubuka tevaayo ennaku zino tulwanira ku kusologaniza. Yes we can, that is Obama. Ani ina vibe they came together, they should go together, that is a Bush. What are the three women cannot be wrong yakuba shuru de German gundi slogan kati zezikola people power our power NUP everywhere slogan zezikola ki kakati ono kasala kirabikira ddala ti musajja yatundanga sekoko yali mutunzi wa sekoko nti yavuga wirubalo bati omwana w'omunaku ayambuse Ruto gundi Odinga tamanyi wagwa are you second liberator? Are you talking about corruption? Bwayogera ku corruption nga wakoze party fundraising nga banna Kenya mili okusasula okujja ku pateyo milioni emwe ya kati mpa prediction kigwerawa betwala bali kubanga ekisooka kya byonna Katonda abaleetera ebizibu. Raila Odinga ina gwafaanana wano ajoze buli muntu. Raila Odinga cannot work with anybody. They two cannot work together. Kubanga ne bwe bali mu government ya Kibaki gundi uyo Odinga yagobyamu ono Ruto is a veteran musajja yalwana ne moye yamuleeta ategeera nti abakere bwesikuba mmoye tugenda naye nga abakalenjini tugenda ffenna kamukube bagambe naye bo baawukanye nga bwolabesije bwe yavaayo n'akuba Museveni very strategic omwana ali very strategic naye no wano waliwo amwesunga ennyo
yesunga Ruto waliwo yesunga Ruto mugagga nyaali wano naye alowooza naye onafa ate mu bikolwa bye tafaanana na Ruto mu bikolwa bye afaanana na Odinga has stepped on many toys has stepped on many enemies kyembadde mbagamba to you humiliate people who are not going to die. Some of these people accept the Kadagas accept to swallow your humiliation because of short-term benefits. Naye obusungu nga babazingiziza abo bemutwala ne musuza ennaku nnya bazze kusaba sente kulomba n'obasuza ennaku nnya basula batotooma. They are not happy people. You rather deal with a man like me who vomits like a volcano. But many people you have humiliated, you have put in prison, you have chased out of government like Nakalima was doing. Those you have put in prison like Kazinda was a front runner of Mbabazi. Mbabazi nemuwa sente, yo Kazimba nenyine yaziba amaso. These people are going to fight you at a later stage. Ntira Raila Odinga is in a dilemma. Teri ayagala kukola naye. Kubanga bonna yakolako dda nabo kati even if we go back to the elections olaba possibility ya rerun mu Kenya naye anti rani eri bweti one the possibility of a government of national unity national unity provided for tasobola kukola Ruto tasobola kukola n'Odinga tewali asobola kukola n'Odinga nono naye abadde amukozesa nga yadduka tajja kukola naye yamuwaako omulimu lwaki gwe omulekera banno lwaki gwe omukazi gw'otasobola kulwasa omuzigira banno kati kiggwerawo ekyakiikyo kiki ekyaganya abakikuya okulonda tebaategedde alliance tebabaddemu nawaabwe Odinga aveemu wabeerawo omuntu nga Katonda teyakikuwa ekyokulembera Besi yabadde agenza Odinga wangule ne Bobi Wine waayi mutemukimanyi ti omuntu ali mu buyinza omuntu mu Uganda n'akwata miliyoni za dola 3 which state can naziwa opposition mu Uganda Museveni zimuzunza anti zo sente za Bobi Wine bwe ziba miliyoni 5 zituuka ku enye ekitundu zituuka ku muntu wansi people Museveni wawansi bonna bazikutteko zonna Museveni bwafulumya biliyoni 10 ogenda ku mukolo watuukayo mmeka 5 naawe omuntu kitundu ziba zadduseta zibuli masanyalaze gabulira mu waya ezani ekitegeeza babesi yabana ekibatwala nti if Raila Odinga had won a state can afford mu Uganda later millions of dollars 3 mu kalulu ozunza Museveni naye ate n'ekirala akakiiko kebyokulonda wano banaga tebagenda tandika okompera Chebukati wane waffe Chebukati wane waffe bali politics teyala the wrong naye mwali bajjemu oyo omusajja nkoga nti akakiiko kali dented akakiiko ka Uganda kali dented we have the same legal regime but we don't have a Chebukati. It has been proved that you don't need to bring a muzungu a Kenyan has done it to trust nti trust abantu tebanneekuba okujjako isolated cases why they know nti mama tagenda kubbira nyama mu fumbiro they know kakati olina okwadressinga ebintu bibiri one ekyaganya abantu okulonda one fatigue nti bategedde tewali kizibu ky'amaanyi naye tagenda kujja ki two tebalina apiiru yokka apiiringa ku muvubuka three economic problems okulonda kwabadde wawadde bataddewo many polling stations abantu 7 naye olina okumanya ti omuntu alemeddwa okugula akawunga akwata atya 10 ajalonde kakati tamale 3 covid baasasana ne balaga mu byalo kakati covid walina okubeerawo fresh elections system erondesa omuntu kuba from 22 plus 1 million 22 plus 1 ne balondako 14 million kitegeeza ki babuliddewa kakati ekirionje ekiri Kenya bonna bagagga nti luli kooti yali erowooza malaga yali alowooza ti bw'abagamba mu nnaku 6 kijja balema kuba tewali sente the Kenyans have the money batadde sente mu kalulu abajja ku campaign bafuna ettooke ekyokubiri ennyonyi ze olina okutunulira bagavana ani abasinzaamu alina okutunulira baki because these are the same people who are going to govern for you kati kwe tulaba abazungu Trump kye bamukola balina midterm elections bamanyi Trump agenda kwegera ba Republicans olina omuteekako nabo babikola kakati tamale akasembayo akange mu ddakiika emu nga tusiibula omubaka wa nuupu pressure gyafunye okuzzaayo sente miliyoni 4 agamba abantu bantambulirako sente nzize basooka ne beewakana
bya Bobi Wine naga mwatwala sente muzizi batuziza muwanga mu ttaka tewali atajazizaayo awo Bobi Wine tumuwagira nange nabagambye abagaba sente mbamanyi mwenale mu fete batu wanalweso n'omulala listi zaabwe za myaka 10 ngenda kuziwa Bobi Wine buli nsekezi bazirete zirya sente nga fete batu wadde solution kumpa sente give me money neti tetujja kusekererwanga nze nkusiibudde bwetyo bwe tubadde ogwo mulimu Bobi Wine agende nagwo mu maaso papa ombaka twakagabo nga sente zimuvudde zizino papa Kasita Mugabe ya exposing Archbishop we Harare Nchwei ngali no musisita ngamuvuma papa yamuyita namuga nti onkoledde omulimo ongobedde ensekezi mu kerezia bwetu bwe kagobe ensekezi banombozi babadukwe ne bali sente bone bagenda ne babumwa mu 7 balukwago ne batule bajjagaleko ne bakuba ebye bajjagalo enkoko ze bava okubba zaffe abantu benale mu ne babona nga bano balya na yapo boyogera Bobi Wine we are allies in this state. We are allies. Ebirowoozo by'owulira si bya mukubiriza wa programu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ebirowoozo by'owulira si bya mukubiriza wa programu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mbebaza mwenna ababadde naffe olunaku olwaleero. Amina Kalule obadde ku Facebook page webale kubeerako. Ntege Shafik, Bush Rwabandira, Julius Hilk, Oshba Turina, we Steven Stewart Sebagala, Junmo, Masiga Beka, Abdul Jalil Ayub, Julius Hilk, Arinaitwe Hilale, Arinaitwe Mutiaba Mark Peters, Amina Kalule, Kiza Robert Brazil, Kesise Sebi Stewart Steven Sebagala, Agaba Dennis Huzaifa, Emanias Huzaifa, Ndabira mama wafawe bwayise kusatwawo mumputawo kukatale akebyennyanja ngambye ntino kwali naye n'abalala bonna abadde ku Pal FM Facebook page Kizito David, Chanzi Juma, John Musoke, bangi mubadde bangi sobola kubamalayo. Mwebale nnyo okubeerako olwaleero hata tukumira mpeera abankumire bannakatadde wattu banennanga bemiruka egyo mbaagala nnyo mbeere bulungi. Mukasa Fred Kiwalakiku, bye bye. Emitala wa mayanja nenesanyu okukwanjulira banno bajjumbera Trofola